Obuterevu kyali wakati mu ddoboozi lya Parliament nja kukulisaayo mu bulango obwo tumaze okukola ku nsimbi ate ka tutandikira tugende maaso. Honorable President ng'awunzika omwaka alina obubaka bwe yawadde obubaka bwe ne bwagala okufaanana oba ne butayawukana nnyo na bwa mutabani we Muhoozi. Muhoozi mwegakaawo ku Twitter handle ye oba former X yavaayo n'agamba nti abapoliisi oba omupoliisi yenna anaagaana okusatula olukuŋŋaana lwa munnabyabufuzi yenna mu kulonda okujja naddala ng'akolokota kitaawe oba famire ye oyo wakumugoba. Kitaawe n'avaayo n'agamba ensonga z'okugaba poliisi bondi ku babbi agiggyeewo naye wako n'obujulizi ndina mu kwogera na Chief Justice kulaba nga ne bail ku nsonga ezimu zivaawo. One, bail and bond it's a human right. Kati president wavaayo ng'ayogera mu mbeera eyo nga ne bannayafuzi tugenda mu kisale kya byabufuzi omwaka guno n'ogujja. Ekibuzo ekisooka ekigendera kya Museveni ne mutabani we kiriwa? Njagala kwebaza oba byatandika dda naye mukuuma obuntu bulamu n'okumanya nti no okukola kintu kikulu nnyo. Abamu ku ffe tubakubiriza okukola ne mulowooza nti oba emmere tutamaguzi banaagirya. Nze ndi bwanjawulo mukko mu bannaffe ab'ebyobufuzi bano abasinga. Nze era nkubuulirawo nti bw'olaba kyekuge nga kituufu kitwale. Ne bwe kaba kalulu sina muntu gwenkeera ku makya bino bye batera okujja ne bavunama ondabiranga ddala ekimanyi biki ebyo. Nkugamba nti ondabamu omulamwa nonda bw'oba tondabye mulamwa tononderako ddala. Wali okiriddeyo omuntu akyogera kubanga tukimanyi nti abantu abasinga mu byalo naddala ffe abava mu Kato Corridor mukyaliwo ku bibanja byammwe lwakuba weetuli. Enseekeezi ezigenda okubasengula bajja kuwa 50,000 enseekeezi zikusengule. Obumbaba abantu naddala abantu abakulu bebazanyirako ku bulabolabo obutonotono n'osanga omuntu mukulu bamuwadde 50,000 n'akyamukirira batugabidde ssente n'omubuuza bakuwadde ki? Abamu babagabira obusepiki abalala ne bakuwa omupiira. Kati nze nga munnabyabufuzi nkubuuza Parliament ekwataganira wa ne bboolo oba omupiira? Kati nze ntera okubazibula amaaso naye bakuwa akapiira katwale naye odde ku mulamwa mugambe thank you for this ball, thank you for 50,000 naye nina okulonda omuntu oyo mwennyini alina okufuuka eddoboozi. Si buli muntu nti asobola okuba omubaka wa Parliament. Weewaawo buli muntu asobola okwegwanyiza kubaka kati abantu abasinga obubaka bwa Parliament bagulabanga mulimu isinolonga nti ise service naye kati gubanga mulimu. Buli omu ava gy'ava nfiira n'omubuuza nti ono ekimuta agenda kuteesa aleeta nkulaakulana gy'atasobola tuwa kati nga tannafuuka mubaka oba alina ebigambo bingi nnyo by'agenda okuteesa naye ogenda okulaba oli ng'akugamba nti kirina mulimu. Nange njagala kulwana ebigambo byogera nga biringanga ebigoba abalala ku byobufuzi. Sigoba omanyi kati ebigambo byaffe byetwogera ebyange ebigambo byenjogera totera kubisanga walala. Era nakubuuliddeko nti nze omu ku bannabyabufuzi abatono ennyo akugamba nti bw'ondabamu omulama kola ki? Bw'otandabamu tononda. Gwali okiwuliddeko akyogera? Kubanga olumu ekireese eggwanga okufaanana nga bwe riri is to stand for petty things. Oli ne bajja ne bakuzanyira ku bwongo obuli awo. Waliwo n'omusajja eyo twali mu bya kkubo lyaffe lino ery'e Nakaseke. Omukulu omu n'aŋŋamba kati ky'oba olina okukola genda ng'otimbawo obupande. Ne mugamba nti gwe oleese ekkubo lino. Ne mugamba nti nedda amakubo gonna agaleetebwa koolasi nze omulimu gwange omubaka wa Parliament gabaga mu Parliament naye buvunaanyizibwa bwa gavumenti okutuukiriza. Kubanga budget ezikola amakubo zonna ziri mu Parliament. Olumu osanga n'abajegajega nga yeetuuma ekkubo lino nze ndireese n'omugamba nti ne Museveni gy'ava erwakitula amakubo teri muntu sekinomu asobola galeeta era bajja mu Parliament ne baleeta wali ne mutemaatema. Fact nawulidde n'emabega the other time nga tugenzeyo kakiiko kaffe ndi kakiiko k'ebyenguudo nga nayo bakaba amakubo nti gali bubi. So n'olwekyo njagala okubakubira omulanga nti ebyobufuzi bigenda kutambula ebirala byatambula mukole nnyo. Nsaasirako bannaffe abafiiriddwa musomesa waffe Kalyango ekkufu kitalo nnyo ekyokufiirwako omuntu wamwe. Mbadde naakajja ntuuke wano nva wala naye saasobodde kuziika nabadde nsindisa omuntu eyajja nkiikirireko ndowooza omuntu oyo atuuse era nja kuba nga tukwasaganya ebbanga lyonna. Kensembyayo katono nnyo kano njagala kukasaba bannayuganda
naddala bakama baffe ab'ebyokwerinda. Embeera gye tulimu si ya bulijjo, abantu bangi naddala obwavu bubalumye ennyo mu byalo eyo, obatuukako abantu baweddemu essuubi. Simanyi na mwami Museveni oba kankozese lulimi luno lwangu, mwami Museveni simanyi bwe yaloga bannayuganda okubanga eggwanga lyavuwaziza buli kantu ka ggwanga, ye ne banna abatono ne bakeddiza. Naye ng'osanga abantu baweddemu essuubi, oli bamuwa kitisaati kya kyenvu n'5000 n'agamba anti nkugambye eriyo abakola naye embeera ya gavumenti gye bataddewo nga tebasobozesa kuva mu bwavu. Otuuka eyo oba owulira gye bayita Bunyoro sub-region, bannaye ng'obwavu buli eri bukwokya ne ku mubiri n'owulira nti bukuggyeko obwoya ku mubiri. Obwavu buli ebusoga, obwavu buli ebusoga. Omusajja n'omuwa siringi 1000 n'atandika okuyita taata 1000 bwe ruti. Vakwoli yampita Yezu nayo nampita nakuyita tata. N'olwekyo twagala kusaba omanye abantu baffe nammwe mutusobedde. Intentions zammwe kati ezisinga zaali badde focus kulaba nti muva mutya mu bwavu. Abasijja bano abafuga Uganda bakozesezza ekintu ky'obwavu nga weapon ey'okubajjako ebyammwe, okubamwalamu essuubi. Kati Museveni afuga naye ateeseteese ne mutabani we okuba nti naye ajja afugeko, afuga. Era omuwulira naye abeera eyo n'afugumafuguma nti nja kusaanyawo buli muntu yenna ageze okuzanyira wano atali wa magye tisigenda kumukkiriza wano. Kati nobuusa nti ono serving military office ayingira ata mu byobufuzi. N'olwokuba nti ffenna omusajja afuga eggwanga lino atumazeemu essuubi, abalamuzi baweddemu essuubi, bannabyafuzi abayogeranga bonna baweddemu essuubi, otuuka ebyo bayitanga ba think tank ab'omu byalo abaatuulanga ne bagamba way forward bonna baweddemu essuubi. Kati abantu balindirira kubagula, n'owulira nti abayimbi simanyi bagenzeeko eggulu omukulu n'abeesamulako nga yeesamulako olukokobe nti muve wano nkoyo okubalaba. Kakati abantu bonna mu ggwanga n'otuuka ku bantu balinanga zi opinions wano mu Buganda. Nga mu Buganda twalibeeranga n'abasajja ab'ebyobufuzi nga bavaayo ne boogera, n'owulira gundi yayogedde statement. Naye kati tulina abasinga abakozi ba Museveni baleeta ebiboozibozi ebiri awo ebibazanyirazanyirako naye ng'obalaba they are also work employees of Museveni. So kino nkibagamba, nze nabagambye nze ndi wanjawulo mukko, nze sisobola nakkaaba ebyo mu Bugundi, simanyi mu byobufuzi ebyo. Ne bwe bukeera enkya nga tebampadde bubaka bwa palamenti era nzirayo ewaffe neekola ki neekola. Naye mmwe naddala abantu ba wano bwe mutaazuukuke, otuuka eyo yonna mu byalo abantu bagobye ku ttaka. Abantu abakeeranga okukola bakeera mu biboozibozi bya bufuzi biri awo, n'otuma ne wabeerawo omukisa obalumbe. Abavubuka ne bagwa mu sepiti z'omuceere ne bagwa mu sepiti z'ennyama. Kiki ekiri wano mu ggwanga? Kaakati Museveni bw'ajja n'abawa obusoodasooda obuli awo, tewakyaliwo bantu basobola kumuga n'essebo ng'amalwaliro temuli ddagala, ng'amakubo gaafa, nga amasomero gonna tegakyategereka. Waliwo ennaku ezo nali ngezeeko sayidi ekitundu kyewaffe bayitayo Kikyusa. Naye omusajja anvuga nti ntwalako waliwo essomero wano Museveni mwe yasulanga baliyita ly'e Kakonda. Lisaiti zese muto mwe yasulanga naye odituukako ng'olaba we lifaanana. Nenga osanga eri abasajja bewa simanyi nze sikonkona mu State House, ndi wa kitalo. Naye ng'omuga nti kale oba tokonkona tuleetere wano ku masomero, ate ogenda okulaba nga beereeta ku mubaka wa palamenti galeese nze ndireese lino. Omubuuza wafuuse ddi omubaka wa palamenti? Kuba tukimanyi all government programs pass through parliament. Zona programu za government ng'ogyeko zino ezeerosi eza bulungi bwansi zitayita mu parliament. Naye kubo amasanyalaze, amasomero ga city schools, zina ambulances ezijja ez'enamba emyufu byonna biyita mu parliament. Bw'olabayo Kapera ajja okuzanyira ku bwongo musimanyi kino nze nkireesa, ate omugoba gw'omugamba bugambi nti nga kati tutegeera bino ebyokwetuuma ebintu kubanga Kagabe masanyalaze omuntu nga toli mubaka palamenti okujjako gwe ng'oguzeeyo ebikondo byo tosobola kuwa kyalo masanyalaze. N'olwekyo ekyo tukibagambye nti abasajja bano abafuga eggwanga basanyufu nnyo, ndowooza era mubalaba gye bayite basanyufu nnyo n'ebeeraliikirivu nti baleese bakozeewo generation gye banyaguludde buli kimu mu ggwanga kyonna kyabwe n'obugologoosi buno bwe bakozesa. Baleese bamazeemu bannansi essuubi, abantu abaakeeranga ku makya ne balowooza okulima emmere, okulima emmwanyi ebivaamu ssente, okulunda ebisolo. Kati head of state Fountain of Honor n'avaayo n'ayimirira ku TV n'ayogera ku Radio Sapienza ng'agamba nti kakati okumanya abantu bayitiridde obubbi tugende nakukwata magye
gatandika okukuuma emmwanyi amagye gakuuma emmwanyi twatuuseewo tutyawo nti kati n'amagye ge gakuuma emmwanyi ku Misiri kakati mu ddakiika emu ababaka obutagenda mu constituency nabo bantu nga mmwe ate era gwe olaba nga ssente ew'ewaka teziriiwo omubaka wa palamenti ng'oggyeko bano abali mu kakundi kano akali mu kufuga abaddiza buli kimu ababaka wa palamenti abasinga baavu okusinziira ku nnyingiza y'eggwanga ababaka baavu si babaka wa palamenti bokka all leaders ku districts abamu tebaafunira musaala gwa December anti kakati gwe oba obadde osuubira nti omubaka wa palamenti alina ebisero byagenda okuggyako ku ssente olina tokifuuwa olina okulindirira naye nga kyenjagadde okuwa gundi gw'obuuza bulwaki tebaagenze situation si nnyangu nnyo esituation eriwo mu ggwanga economically si nnyangu nnyo ng'oggyeko akabondo oba akakundi k'abasajja bano abaagabana Uganda abeddiza buli kyabugagga kya ggwanga buli gw'otukkako ayagga ne bano abasuubuzi be mulaba mu kibuga ogenda otuuka nga looni zimujjuddeko wali omulaba ali mu motoka ye yeegolodde bwe yeesika n'obuuza ti omusuubuzi ono gwendaba alina akedi empitirivu kiki naye ng'agamba manerenda amutwala ate bakwata abantu abo mu ngeri ey'olusaagosaago ogenda okuwulira nti babawadde bbeeyo ogenda okuwulira nti babasumuludde oyo mubbi police bond court bail oyo mubbi bwaddayo ku kyalo ate abeera wa bulabe nnyo abeera era yeepankira ku kyalo kireetera obulabe mu abaaloopye omuntu gwe muloopye ate okutemya n'okuzibula ng'akomyewo mu kyalo naye pulezidenti amaze okwogera ne chief justice oba omulamuzi omukulu ow'eggwanga lino era n'amubuulira nti tajja kukkiriza nsonga eyo kugenda mu maaso ey'okuyimbula abantu ne baddayo mangu ne batandikira we baakomye era ng'akozesa omutimbagano gwe wa social media agezezzaako okubabuulira nga bw'abadde akikola e Karamojja ensonga eya bbeero ngitegeeza chief justice naye ate ya police bond ngigaddewo mbawulira babuukula naye sebunzikiriza nebaza abali mu kutuuliza mukulu Vincent Serugo we bali kutuuliriza mukulu Maluge Meto Workshop awe Ssemutwe bali kutuuliriza mukyala Babula mu Kikondo Essemuto we bali kubanga otuuliriza ate nga kansala waffe addako ku Transform Award mukulu Transform Award chairman wa Freedom Border we bali kubanga otuuliriza we Ssemuto ne mukulu Sekyanzi Tone mwe bali tuuliriza n'abalala mwenna abali mu kutuuliriza mu kadde kano tubeebaza kakati ebigambo bya Mwami Museveni ne bawolole be tebitwewunyisa era mmwe beneewuunya abalowooza bingi mugenda kubiraba naddala omwaka guno mugenda kulaba ebintu bingi nnyo omwaka guno era bw'avaayo n'atandika okugamba nti aweze bondi aweze beyiro ekyo twali ffe twakisuubira dda naddala oluvannyuma lwe yateekawo bino bikooti maasho ebikooti by'amagye mweraliikirivu nnyo n'okusinga mu abatalina babakuuma ekisooka bwe yajja wano yalowooza nti ye Katonda wa Uganda yasoose era yasembayo ne banne bamulimba nti yekka yalina okwolesebwa kwa Uganda nti ye bw'aba taliiwo Uganda ekoma kati ebbanga lyazaafuga bannayuganda nga zanyaka n'emukana bbiri yasooka n'alowooza nti ddala ba indigenous people baweddemu era tewakyaliwo omuntu agenda kumutaataganya ku bwakabaka bwe bwajja azimba wano ng'akozesa cultural institutions kuba buli cultural institution alinamu ba agenti be abamuyambako nga ba agenti babo balina amannya ago gennyini ge mulowooza naye nga they are not part of those cultural institutions era bw'atandika okuleeta statements ng'ezo ti beera azigyeewo bondi agigyeewo kati twagala yawambye dda obuyinza bwa chief justice oba obw'ekitongole ekiramuzi ezo statements zaali badde zikolebwa chief justice not politician
osobola okuba ng'oli munnabyabufuzi nga kati ffe tuli abaka ba parliament. You are not the fountain of wisdom. Era ensonga lwaki nti buli institution eweebwa obuvunaanyizibwa okukola ku mirimu gyayo nga under the doctrine of separation of powers, nga buli institution ekola emirimu gyayo nga yeetengeredde. Ne kati ono n'abamwetoolodde ekisooka abuuze ekyazzaako tannakiraba. Gy'ava alabayo yonna alessa amaziga ameerera, abantu bangi bakaaba, property zigenze, emirambo gigudde, abangi bali mu makomera, kati kyazzaako takiraba. How are they going to protect what they have got in the last almost 40 years in this country? Kakati bw'aleeta ekintu ekyo, his target, ekisooka atagetinga bannabyabufuzi, tugenda mu kalu. Gwe mwali badde mwebuuza lwaki abireeta kati, why now? Nga bulijjo waali. Atagetinga bannabyabufuzi kati abaana abasinga naddala ba NUP, kubanga ye yasooka ne bamulimbalimba. Mbu okwata abavubuka ba NUP n'obaggalira mu makomera n'obateekako ebisangosango n'okola ki, ogenda kuba frustrating. Naye bw'akwata 10 ate wameruka y'abala 20. Kiki kyamweraliikiriza? Ate abala basooka ne bamulimba banne baalya nabo. Nti ye yekka is a master of violence himself, is a monopoly of violence. N'agenza okulaba bannansi bamubeeredde babadde bagumiikiriza gy'ali nga bwe bamusoma ne banne. Kubanga leero ensonga lwaki olaba nti olwaleero ne bw'aba anaakyala mu kibuga oba mu kitundu ky'eggwanga amakubo gonna bagaggala, oba ambulance teita. The other day nalabye abasajja beeri mu Western Uganda gy'abadde eyisingiro nga bakuba omulanga bagamba omukulu abadde eno abantu baffe bafiiridde mu ambulance, simanyi ffe Uganda Ambulance Association tukuba omulanga omukulu uli watambula kati amakubo bagaggala abantu baffe ababaka oxygen ne bafiira mu kkubo, nti mujja kukiwulira. Ojjukira President Kyagulanyi kyabagamba mujja kukiwulira. Kubanga kati ono bw'agamba nti bondi agijjeewo bakususpectinga bususpectinzi. Ebyente abiraba kati ffe twajjanga twogera nti wano waliwo akakundi k'abantu abakozesezza obwavu ng'ekyokulwanyisa okutuusaanyaawo, and they have succeeded. Baalina programu yaabwe gye bayita 50-year master plan, bagituukiriza ebitundu 98 ku buli 100, and they are very happy about it. Kati kye batunuulidde, how are they going to protect interests zaabwe ze bamaze okwachivinga in the last 40 something years? Kakati gwe okutandika okugamba mbu kakati otandise okulaba ababbi b'ente. Ffe tubadde nga tulaba these are organized gangs eziriwo ng'abanene mu gavumenti bazimanye ezibba ente across the country. Gangs zino zasooka ne zibba ente z'omu tteesa eyo. Abateeso babeeranga n'ente nga balunda ente zonna ne bazimalayo. Ne batugamba simanyi wabaddeyo Lakwena simanyi biki. Netuziri ate Lakwena yakutta ati ente zino zonna n'azibba. Zonna zimalayo mu bitundu by'etteesa eyo. Ekalamoja yonna ziweddeyo. Abantu b'omu mambuka, people northern Uganda bo tebakyalina ke babadde balunda zonna bazibazeeyo. Kati ne bakomawo wano kuba ffe wano abantu baddenga naddala bano ababeera mu lubongooterezo. Simanyi kasito olunda y'akateeko n'okamanga mutampeko z'amata 3, 2 n'ozitunda, emu n'ogisigaza, nawo pulogulaamu ne zijja. Ng'owulira buli kyalo owulira ente baaziyodde, na wano baaziyodde, naye ng'obuuza bwe baziyoola bazitwala wa? Bazitwala mu lufula. And get intelligence. Intelligence bazifuna nti ebisolo byonna ffe ne tukubanga omulanga ne tugamba wano waliwo kino si kya bulijjo kye mulaba bantu mmwe muzuukuke naddala mmwe abasajja abakulu abayonooneka emitwe olw'obukunkumuka n'obutamanya obubajjudde abamu, muzuukuke mulabe waliwo pulogulaamu etujjako buli kya bugagga ffenna, buli region w'ogidisempowering economically, politically okola ky'oyagala. Kati waliwo ne be bakuŋŋaanya mu bibaasi nga bajja muwa buli lunaku 15,000 ne bamutwala ne bamwambaza kitisaati kya kyenvu n'aleereeta olunaku lulamba n'akomawo, naye bw'akomawo ne bamugamba nti oli mulwadde, bw'agenda mu ddwaliro agenza ayimba abeewo, naye bw'akomawo ne bamugamba nti oli mulwadde genda mu ddwaliro tasobola kusangayo. Kati luli batuteerangayo bu panado nti omulwadde bw'ajja n'omuweka panado akakendeeza ku pain, bamukebereko addeyo ga pain ekendedde alabireyo. Kakati omukulu ono bw'ajja ne strategies ezo n'atandika okugamba bondi azigyewo, beera azigyewo, ekyo kiba kikulaga we tulaga nti wagenda kuba wangu. Naye ate kye twagala okumwashuwalinga nti bannayuganda tebaggwanga mu ssuubi ligenda kununula nsi yaabwe. Tebabalimba bino bye bajja babateekamu emboozi mbu Museveni bw'avaawo mutabani we yagenda ofuga. Bangi bagenda batemula,
bassa makomera bangi babatekeko ebisango the more they kill them the more determined Ugandans will be anti anagano Dembelye kubanga almost abakulira ebitongole bya police ba DPC bonna bava ku byalo bimu naye Dembelye okuyisa statements ezo nga naye akimanyi nti ffe waffe wano tulina olugero olugamba awanise tasekerera wankenku wadembe n'okusanga banansi n'asamba n'awamba wadembe nnyo but he has his own time kino kye baliwo is a matter of time bino bebadde nga bagamba kati emabegakawo mwawuliranga nga bakuba enduulu ennyonyi ya Amerika eremedde mu bbanga wakiwulira ate gwe Saabalwanyi lwaki togikuba gwe Saabalwanyi lwaki togikuba ezzemu violate ze bagiyita abaca violation of airspace ezze wano gwe bakuyita Saabalwanyi lwaki togikuba ng'ate y'amagye lwaki togikuba golozeze kukola kyawo kati waliwo ebintu bingi bye mugenda okulaba olunaku lugenda kukeera ku makya ogambe nti anti gwe nkubuulidde nze siyogera ku byalyato wawulirawaako abantu eryato liremedde wano nkugambye ndaba ebitongole by'okwerinda bonna nga bakaaba ennyonyi ya Amerika eremedde wano tugaa nti ate Saabalwanyi akuba naye omulanga akuba bukubi ku nnyama gikubeko ogirabe naffe tukutende nti ono Saabalwanyi kati twagala okugamba mwenamwe ng'abamawulire temulina kujubireetinga nga mulaba embeera eno eriwo tegenda kusosola ng'olunaku lukedde nga abavubuka basazeeko wano tosala gw'olowooza onoosalawa ziremoka ze muguze ez'ebbeeyi ng'ogiisaawa gano amayumba ge muzimbye agalinga amawooteri ng'ogasulamu otya era ebiseera bijja tuuka nga weegomba asula mu kasiisiro gawa omusajja wo mu kasiisira ankwekeko teekayo akafaliso mu siisiro eyo ngira nsulako eyo eno sijja gisulamu kubanga omanyi bano abasajja balina ejjoogo gyokoma obuntu bulamu okububalaga gye bakuteekingira to be fool. That's why nti kati wano olaba mu Buganda waabayamba okuva kye bali wonna beddizaawo through proxies nabo bennyini ebyalo byonna babisenguddewo bajja bateekamu abantu mu katokolido boosanga yeeyo aboogera oluddikyaddica n'obuuza bano baava bajja baplantinga gradually nga ne mu cultural institution namu bataddemu ba agenti baabo babayambako okubreakinga those cultural institutions. Kakati kye mbadde nkugamba nti osobola gwe okukeera enkyoli n'akugamba beero bagijjeewo bondi bagijjeewo please don't celebrate gw'omanye ekinaddirira enkeera tennamanya kiki kiddako kubanga n'abakulembera nabo tebamanyi kiddako omusajja najja bonna kati batambula mu kibuga ne kajegereza emmundu enkookinge ate olumala ne bakuleetako ekiboozibozi Uganda is safe from border to border nuga safe eri safe ate buli abenganda buli abalinako ne ba girlfriend babo bonna babawadde mundu zikajegere ba usigalo mundu zikajegereze zibawerekera erije bagabanye ebibanja mu byalo byonna babiriko babawadde mundu tubagamba it is just time ogenda kusanga omusajja ogu nga kukyala agamba temujja kukibeerako mujja kutunyonyola mwafunawo era kye twabagamba nti omugezi mu budde buno Bayibuli etugamba nti mweteketeeke ebiro byammwe bituuse ne wakubadde mweraba muli ba kitalo nnyo nobeera mu nsi abantu ne bajja most of these people ababonyabonya abantu bajjanga banoonyi b'obubudamu wano oba bwe baba nga bossi be bajja banoonya obudamu batabani b'abanoonyi b'obudamu kuko kalica yaabwe ey'emiggo bonna babawadde ssente have given them money okubatwalako property kati ffe tukugamba nti ne bw'oba ofunye faamu wano okuverifyinga nti ye ebiwandiiko tebimala ebiwandiiko tebimala oba ogigujjeyo bakite ebyo ebiwandiiko byo biriwo nga Museveni waali ekyo kyo kyamala okusalibwawo ebiwandiiko birina wafunawo otya that's the question ojjukira mu Museveni bwe yali akyusa ssemateeka yagamba mbu ssemateeka mbu ebyo bipapula n'agamba mbu ssemateeka bipapula era ne bajja ne bakyusa gundi zonna ne bakyusa constitution sibayize mwayitanga ennyingo ezitakyusibwa ne bajja ne bazikyusa n'agamba nti n'akalulu ziri entrenched n'agamba nti n'akalulu nako kapapula kakati ffe tumugamba tugenda mu kapapula nga tubadde tukusomerako era tebakulimbanga nti waliwo abadde akulire akakiiko k'ebyokulonda asobola okubeera wano Museveni ng'agenze
era bonna balaba batambula ne red passport zaabwe kati ffe kye tukugamba nti ffe bookeera enkya n'ojjawo bondi. Ugandans are used to that. Most of politicians are out on bail. Most politicians abalina sigamba bali bebawa sente ne bayambako okubatabulira ekintu kyabwe naye bannabyafuzi abali ku mulamwa bonna abasinga bali ku bail. Who knows what will come tomorrow ng'oggyewo bail ng'oggyewo bond. Who knows what will come tomorrow nga bannansi ba civilians obateeka mu bikooti by'amagye. Gwolowooza okuhola emmundu ezo z'olaba baazireeserwa leero. Waliwo n'emmundu ezajja ku mulembe gw'Obote wanu ezamini ezani zonna zijja ne bakugamba nti emmundu wagisanzeewo bukibusa naye ekisinga ng'ogenda mu kukola ensimbi nti si buli munnayuganda nti yeebase okulowoozesa nti baleeta amagye okukuuma emmwanyi ono agaleeta ku lwa bululu ono okuleeta amagye agaleeta ku bya bululu kuba kimanyi ekituzaako tutuuse kati gye bayita crossover. Osoma Bible crossover ogimanyi ey'Abayoswa Bayoswa bwe baabonaabonera emyaka 4 bwe baatuuka omwaka ogw'40 buli Muyudaaya yali teyeebaka nga ne bano be baali baagulirira bano boolaba bagenze bagulirira bana baleetamu ebiboozibozi ebibajja ku mulamwa nga batandise okweyawula n'Abakiiti n'Abakaludaaya nga buli Muyudaaya atandise okumanya kati tuyingira mu gye bayita okusala crossover kati gwoba okutemajje nga weekweka mu mwanyi gwe kyogala Museveni yalabye jjo nti emwanyi we bazibba nti atandika okuleeta amagye ku Misiri gyaffe yalabye jjo nti ente we bazibba nti atandika okuleeta kubanga ffe twali badde tuganga ogenda mbirango. Why don't you empower police? Kubanga nze njagala kuwa ekyokulabirako waliwo omwami bamuyita Nkajja weewaffe eriruka Semifunya ennaku ezavubuka bajja ne bawululanga emwanyi nga n'abantu b'okukyalo babamanyi nti bano bavubuka baakuno nga bomanyi eby'omukyalo n'agenda n'abaga nti nayiba neekuluno banzibye n'agenda ku police station n'awaaba ne bamugamba nti twali badde tujja ne tetulinaawo yadde kapikipiki nakapikipiki police station zonna esinga zolaba teziri facilitated. Lwaki to facilitatinga police ate police stations ezo n'oziteekamu ssente n'empoweringa abapolisi n'ekyokubiri lwaki oganya okulonda kwero si kubeewo kubanga buli kulonda kwero si we kutuuka you are postponing it every time. Menya mu nsonga nga tunabage nga tuze dakika 3 okubeera essaawa 2 honorable sale bisengoze otukakasa mwetegekera kulonda mulozo okulonda kunaabaayo nebirawo ebityo kati katulaba bondi president agijjawo mutabani waga nti oyo nana alemwa okusatulula enkungana za opposition nga balumba first family wakubakwata tunaaba n'okulonda 2026 oba tetube nako kati njagala okugamba okulonda oba weekuli oba tekuliwo ffe weetuli naye ssebo nga ngenda okuddamu ekibuuzo nzikiriza waliwo omulonzi wange gwe bambikidde mukyala Faride yafudde ensaasirako omukulu Muzaffalu ne Faluuku Muzaffalu ne Faluuku awo babbodde Ssemuto mbasaasiddeko nnyo olw'okufiirwako mwannyinammwe Farida baŋŋambye abadde azaalibwawo mu Kamwanye Ssemuto naye abadde eno Kampala chairman Kalule yambikidde kitalo nnyo era nja kusindika Kalule yajja okunkiikirira mu kuziika okwo kati ffe tetukyeraliikirira nnyo kubanga ebiro bye tulimu tewali alina kusanyuka oba Museveni aggyeewo bondi oba aggyeewo beyiro ffenna oba aggyeewo okulonda ekikulu ekiriwo nti there is time buli kimu tetukyakolima kubanga ebiseera biri bano abasajja bazze beeruka mpola nga boolaba bwe bazze basaanyawo Buganda bazze beeyubulira omwo mpola wano Museveni nga yakajja mu 86 yalonda abasajja be wano bazze aguluminga mu Buganda nga balina amannya ga Kiganda naye nga basajja be era baggwanga lye ne bajja wano mu Buganda nga Buganda ebatiitiya bagenza okakati tuli luddawa. We used to be determinant politically and economically nga Buganda bwesalawo naye kati olwaleero sebo otya n'okweyita Omuganda oyogera otya nti oli Muganda wano ne batuteekerawo ebiwozibozi ebiralalala ebitambula kati olw'okuba nti n'omulembe guno ogw'abantu baffe abasinga baggwamu mangu essuubi
mwe mulowooza nti omuntu ow'emyaka 81 katagenda kweza emyaka 81 gyagamba Mwai Museveni ani amanyi emituufu anti ye akugamba ye gyakugamba yagamba 81 80 gyagenda okuweza bw'obeera mu kyalo baba kwita senior citizen akola ebintu ebyovunaanyizibwa kuba bo balowooza nti olw'okuba be bajjudde mu buli kifo kyonna batutte bo babeera babakitalonyera bakutunuulira beenyinyimbwa ne batamanya they have worked for nothing kubanga nga kati bwolaba bwebegabidde ettaka mangu ddala nga Mwai Museveni nga yakagenda ne bw'oba olina ebiwandiiko nga biri mutwalo nga babisatisfy nga mutwalo birina okuddibwamu isu y'ettaka erina okuddibwamu wano waliwo yaŋŋamba mu biseera bya Obote n'Amir bacholi be basulanga ekkololo kati baani abasulayo baani abasulayo kati naŋŋamba be bali ebituufu ate kati be bali basulayo ati nkugambye togezaako tegeeza ati nkugambye abasulangayo eyo bano bali bwe badduka bano ne beegabanyayo kubanga ffe history tumulina bonna abasinga abasula mu nnyumba z'ekkololo naggulu eyo yonna nakasero zonna beegabanya negabanye nga bw'olaba nti Amini yasasula abayindi ne bonna tewali muyindi abanja naye bano ne bakomawo ne babayita nti ate mukomeewo wano musimanyi tubayirire bataddewo kinanka ekyekiyayeyaye simanyi departed Asian simanyi custodian board nga bwe bayita muli beegabira ebizimbe byo bonna bonna bw'olaba basula ennakasera bwe bukeera enkya omukulembeze najja ng'ali soba n'agamba gundi myagala tubuulire mwava mu nsiko ng'ojjidde mutangire tubuulire n'ennyumba y'ekkololo wagifuna otya kati n'abamu nti bano bonna b'olaba abasinga tumanyi how they got those properties bwe bajja ne beegabira ebizimbe byonna ebyali bya gavumenti ettaka lyonna erya gavumenti kasita Mwami Museveni avaawo ng'ogyeko waliwo issues bbiri ezigenda okusooka issue y'ettaka kobe ng'olina faamu nga wagiteekako golodi anti ebyokugula ebyo ogigula wa under what circumstances anti kugambye gwe gula kozese mundu bino bye mukozesa ne musengula abantu gundi wakyalo yazze ne mundu bino bibakanga aba ne batwala ebibanja byabwe yabanaku immediately omukulu ononga yakava mu yinza land question yegenda kuba mbi nnyo wano n'ekyokubiri abamu abasinga abenyigidde mu bubbi eggwanga lino okulaba nga bannansi basirise they are not fools Museveni nga yakagenda property zammwe zonna zirina okukwatibwa zonna zitundibwe tusasule ebbanja lya Uganda gino mukiwulire kyemutaagala kukiwulira mudigidde mukyakale mubbe munyagulule mwegabanye buli kimu mwenyinyimbwe mukole buli fujjo lyonna immediately mukama wamwe kubanga ono yabadde yabadde ekkubo erituusiza ekyo gwolowooza kati batubanja sente meka nga eggwanga tuyingidde mu record public debt twayingidde batubanja kati $906 96 trillion n'omwana wo gwe wakazaala olwaleero ali seconds 2 old bamubanja obukadde 3 buli munansi bamubanja obukadde 3 n'eyakazaalibwa kati bamubanja obukadde 3 naye nga tubuza zino sente kati tuziraba ku ground kubanga ffe tuli babaka parliament naye nze sirabangako ddwaliro lya gavumenti ligaba ddagala nti lyabwerere ogenzeyo ne bakujjanjaba teririyo okujjako nga waliwo ag'enjawulo agali eyo ag'ekyama amakubo gonna gaafa amasomero gonna mugalabwe gafaanana twalina wano zitwayitanga traditional schools nga zirina clear performance ng'omwana omutwalayo they are all gone okiwulira sebo kakati abantu bali eyo basirise mwe baseruganda babalaba bwe munyagulula buli kimu mwagala kifuula kyammwe buli bizinesi erina kuba yammwe buli kimu kirina kuba kyammwe naye olunaku lulinga lutuuse bwe mugenda okumanya nti abantu bano omanyi bayibuli egamba olunaku olwo simanyi nerabidde we baluyita olwo olunaku lwa mukama waffe nti abantu abasinga basaba nnyo nti yezu nga tadda naye bagamba ku lunaku olwo nga yezu akomyewo mukama wange olunaku lwa yezu nga akomyewo bw'ogenda okulaba kakati nabano abali wano we n'obeera mu nsinga n'okufuna omulimu abantu ne baweerera abaana baabwe naye nga tebasobola funa mirimu olw'amawanga gaabwe
awaliwo yagambye ng'oli bwakusanga ku mulimu akubuuzwa ogubeerawo otyo olw'eggwanga lyo naye ng'oli munnansi waliwo yagambye ebigambo bino byawukana tribalism ne nepotism byawukana. I don't care byonna sibyetaaga whether tribalism or nepotism we are all Ugandans. Otandika otyo okugamba nti emirimu emisava gy'abano nti gwe tolina gufuna n'osanga abazadde ne batoyiringa ne baweerera abaana baabwe bonna batu awo batudde waka omukulu yabamma emirimu abaabwe ne bw'aba nga tannaba kumaliriza kusoma bamuweerawo omulimu n'akola. You think Ugandans are fools? Ng'omulimu gye guli wali eri naye ng'ono yasoma alina ebiwandiiko byonna nga tebamukkiriza nga n'abaagufunye agulirira mugulirire. Okimanyi kati n'emirimu bagigulirira ku district n'ogenda omukulu ono abimanyi ate bw'ategerera ababbi b'emmwanyi bw'atamanya batunda mirimu ku district ne kunaaka n'olwekyo ssebo ng'ogenda oba ogenda mu birango twagala kubuzaamu bannansi essuubi. Omanyi bano abasajja baali baleese ebiboozibozi byabwe nti bo be bategeera buli kimu, be bategeera eby'emmundu, be bategeera eby'enfuna. Economy eno etuuse n'okutuuka bwetu because of these people. Buli kintu kibeeramu abantu abali specialized abasobola okutetenkanya. Ate yes n'ogenda yo mubaka parliament ne bw'abanga talina ssente that's okay kubanga in politics you are supposed to serve your people. Bw'oba tolina ssente that's okay. You'll get money. If you don't get that's okay. Naye tunuulira bano abantu abali mu byalo eri atuuse eri amajaani twali tulima amajaani gonna ogase ndowooza olabye abantu mu Western Uganda nga amajaani gonna bagatemyetemi. Twali tulima pamba gwolooza pamba yaggwayo katale k'ensi yonna tebamugula. Bano bakolawo ekitongole kyabwe be bamugula bano pamba bamutta wali eri. Abantu baalimanga tobacco taaba ekitongole ekyali ekinene ekya East Africa ekyalinga kikula taaba ekya taaba bakitanga East African something tobacco kyali wano ne bakiggalawo omukulu ng'akitaddeko emisolo muyitirivu nnyo nga boolaba babinise bannansi abalala emisolo. Tubaalimanga vanira ekakati alabye emmwanyi yaffe tugitaddeko essira asoose kuleeta amateeka wali mu parliament. Tubagaye tubanewo basajja bano ffe tubalengera tebamatirangako obulamu bwabwe bwe bajja buli kimu bamanyi kyabwe buli kimu kyabwe. Ate kati bagenda ne bakola ekintu mu bannansi abamu ababongoota naddala bano abaggwamu essubi n'obubinjabinja bw'abasajja abakulu be bajjamu okutegeera batakyategeera kigenda mu maaso. Bazadde abaana bangi mu buli ggwanga bwe bazaalamu omwana bamutuuma linnya lya ggwanga eryo. Obadde okimanyi? Bw'azaala omwana mu Kalamojja amutuuma linnya lya Kikalamojja. Bw'azaala omwana mu Muteesa amutuuma linnya lya Kiteeso. Bw'azaala mu Mulugwala amutuuma lya Mulugwala. Anti nkugambye kakati abo bonna babaleese gusanga omusajja Okero naye nga tomanyi nti ye muganda wa Lutamaguzi ate era ye muganda wa Adepa ye muganda wa Odupa nga bonna baate kitabu atya naye nga bonna baamanya ga njawulo. Ensonga lwaki ogenza okwekanga it is a smaller group of people owning awelese yeggwanga kubanga baalina plan at a certain time baali bakoze ekirooto kyabwe nga baagala 3/4 of parliament nga yaabwe y'Abaluganda nga bali mu parliament bali related ku bo 3/4. Ikyati kyenkugambye nga kisoboka baali bakikoze kati bwe bakitandikirako nti balina okulaba nti parliament ebitundu 3 byakuna nga balina kuba baana baabwe bakazi baabwe baŋŋanda baabwe bakazini baabwe nga babaliko akakwate bagenda okukitandikako nga kiyiseeyiseemuko but implementing it nga boolaba kati ku mirimu osanga Okero n'omugamba kopango nga tamanyina kye kitegeeza naye nga izo Okero n'osanga Semakula n'omugamba Lwandugwa n'akutunuulira butunuulizi bw'ati tasobola akutunuulira bw'ati ye Semakula. Kakati ffe tugenda tusoma gundi zaabwe ezo kubanga Abayudaaya nga babonaabona 40 years they learnt a lot nga naffe bwe tusomye tikati omusajja ajja ewammwe n'akugoba ewammwe nga waliwo n'amalaalo n'akozesa emmundu n'abantu babaali badde bakuyamba nga yaddira abantu be ne beetuuma amannya go mu kitundu kyo ne beetuuma n'eggwanga lyo naye nga bo balina gye bayita mission. Ebiseera bisinga mutera okulira General Museveni ng'agamba we have a long term mission
wali okiwuliddeko ekyo ng'akyogera wali mumubuuzizaako mmwe ng'abamawulire nti General Museveni what is your long term mission mwali mukimubuuzizaako kati mwe temusobola namwe mubanga ab'omu byalo abamuteega nga balinda busooda n'obukunkumuko obwo kakati mu budde buno toserebulatinga tojaganya Mukama waffe Yesu yali akaaba nga akutta omusaalaba bwagwa abakazi b'e Yerusalemu ne bamukaabira bannange Yesu Mukama waffe Yesu n'abagamba b'e Yerusalemu nga temunankaabira nsooke mwekaabireko ekijja kye muli si kyangu ekijja olina akutwalako ewammwe ne batwala ettaka lyammwe obugagga babubatutteko okusoma bakubatutteko ne gw'osomesa n'otunda kabanja ne bamugamba tewali mulimu abaliwo abategeera abamu babasindise mu nsi z'Abalabu nkozi mubayita mutya kati be musindika mu nsi z'Abalabu waliwo amanya ge mubawa bakadaama nenga munanzi bamugobyewo bamutumye Kadaama musiye nga kati n'abazadde nga n'abazadde esebo olunaku lwaleero owekitiibwa Mathias Mpuuga yavuddeyo naawe ensonga semasonga lwaki alowooza wandibaddewo okutuula okuteeseganya n'okukubaganya ebirowoozo eri mmwe abali mu kuvuganya n'abali mu gavumenti yalina ensonga ze Mpuuga tavaako adiisi Mpuuga tavaako adiisi kozi fene ewaffe tugiyita tutya adiisi si enneema okutaasa eggwanga lino okugwa ku kabenje ebyafaayo byaffe si birungi nnyo ebyafaayo byaffe bijjudde obutabanko bw'ebyobufuzi oba twafuna obwetaaze mu 62 obutakkaanya mu byobufuzi si katuubagiro era si kaleega bikya naye butaba na busobozi kubalawo obutakkaanya obwo nga kyabujeganye era kyabunafu ekiseera kituuse buli alowooza nti eggwanga lino liri mu kutambulira mu muwaato omukyamu okusitula eddoboozi ku nsonga omukaaga zitwalambikanga Democratic Alliance esooka okulaba nti wabeerawo ennongoosereza Sseddugge oba Namutayiika mu ssemateeka mu mateeka agafuga ebyokulonda ate n'okubeerawo enteekateeka ennuŋŋamu mu ngeri y'obukulembeze gye busobola okuva ku gurupu emu ne bugenda ku gurupu endala gye twayita political transition ekyokubiri okubeerawo obweyamu okwewaayo n'ekisuubizo nti tujja bba n'akalulu nga kabwenkanya tujja bba n'akalulu nga buli omu alina omukisa okuketabamu ate nga tewali akeetabyemu ng'agenda agamba nti okugenda ŋŋenda naye era manyi sijja kukola ki sijja kuwangula oba sirina mukisa ekyokusatu okuteekawo enkola ekakasa bannayuganda nti wajja kubeerawo emirembe akalulu nga kawedde ate nga n'obuyinza bukyuse kikulu nnyo ekyo ekyokuna okuteekawo enkola ennuŋŋamu ejja bamukwata mundu mu kulonda ebyafaayo byaffe eby'ebyobufuzi byeŋŋambye bitali birungi nnyo bikulaga nti olwabaddewo okukyusa obuyinza obwo obukyusiddwa bamukwata mundu abatuuze bannansi tabeerako na mukisa kukyusa buyinza nga mukwata mundu tebaliiko tuze ebyafaayo ebyo si byabantu bagunjufu obwenkanidde awo ebyafaayo ebyo byabantu abalemereddwa okwogera ku butakkaanya bwabwe ekiseera kituuse twogere ku kifo ky'amagye byobufuzi bya Uganda Muterefu omukulu omulidde ensonga ozuulidde kati oyo abasiraamu bamugamba tavaako adiisi fene waffe mu Bukatuliki tugamba taliiko nneema era amatate bagateeka mu ndeku bagateeka mu byanzi bw'osanga omuntu ng'amata agatadde mu ndeku omanya waliwo ekikyamu era oyita buyisi ne bw'oba nga tolinaawo kyanzi wakiri ogalekayo mu kadomola n'otagateeka mu ki abo bakozi ba Museveni oyo ava okwogera abo bakozi ba Museveni abo tetukyabamalirako budde kwegamba balina enkola gye bakola nga bano abasajja abaava mu nsiko z'eruweero bagumaaza bw'oba nga totegeera kugumaaza n'akutunda n'okutunda ng'oli awo kakati wuliriza oyo si alina okubireeta oyo aludde mu byobufuzi lwaki abireeta kati nze oyo nemwe musanga ng'atuuzizza olukiiko ku kyalo ekyewaffe
nze katalutulamu nembagamba nedda ate nze nsooka kubuuza nze kati nze ali ku kyota atotandika okugamba ti simwagala bwatyo Muwanga bwe yawoninga nga abeeruweero nti omusajja ono muleeta okutemyatemyako kwatemyatemya naye bwe singa mumukwasa ku buyinza mujja kumwekuuliramu akabazzi emulago ne bagamba ono Muwanga musajja w'obota atayogera ki ono ye waffe abo bayimba moto na waka kibonge bagenze okwekanga ng'ensi yonna bagibatutteko na buli kamu ne gye balwanira yonna batutteyo yonna batutteyo mu katokolideyo yonna kakati gwe bonteeka ku baana abasajja ffe tubategeera abo bakozi ba Museveni era bamuyambyeko nnyo ffe waliwo kye bayita okwefumiitiriza okwebuziba okumanyi bw'osanga nga Faaza atudde asirise bw'ati mu kereziya nga talina gwanyega naye ng'omulaba atunula bw'ati ng'atemya waali naye nga talina gwanyega tayogera aba yeefumiitiriza okwebuziba waliwo bwekiri naye nga ye tasobola kiga kati ffe abo tubatunuulira netwefumiitiriza okwebuziba nitugamba nti naye bano abasajja balowooza nti abantu bakyali bajega nti oyo akulembera transition oyo ne kati oyo omukulu yamufacilitatinga ajje alwanyise Kyagulanyi Ssentamu n'okulwanyisa ab'NUP yokusooka mwamuwaganga nga mumulaga nti alina amaanyi nti oyo bw'avaawo wakitalo nyo tubagamba nti ekifuula omuntu ow'amaanyi mune siba amaanyi ordinary people ekifuula omuntu ow'amaanyi the ordinary people b'osanga eyo mu kyalo Europa wangudde engule y'okuba MP asinze Ssenyonyi bagimuwadde Bacherupe ani yabadde ow'okubiri samutegedde kati gwe yabadde ow'okubiri ye Lutamaguzi nambadde nyawo kyeyogerera andi gwe ne bw'oba togize mwe mwagambanga nti abalutamaguzi simanyi teboogera luzungu kati olaba omuzungu naye batuuka ne balonda nti ono leader of opposition yakulembedde okusinziira ku assessment omubaka kyalina okukola ow'okubiri Lutamaguzi olidde ate nze nkwate mu by'abazungu gwoba gundi zonna azifunye gundi ezo zonna information nga bwe muzirina waliwo asobola okukwata mu video z'abazungu n'agireeta nti Ssenyonyi Lutamaguzi ne bateekako abalala kuba bagenze balonda regions buli nsi nga balondamu ababaka babadde bagira kabi kyakali mu nteeseganya oyo w'ekitiibwa wammwe bweba motoka kati waliwo motoka yoba motoka kyezita kyalabika nga bakusanga nayo bakwewunya nnyo Zefa waliwo motoka ze bayitanga Zefa ezo ze myaka gyana eyo bwe zityo ng'oli ne bw'oba ogyagala nnyo bagamba gikuumire mu museum eyo naye ku luguudo tekola ki oyo tekyalina kyagattako ku ggwanga lyaffe abo bakozi ba Museveni bwe muli kitegeera abantu bazuukuse luvannyuma bino bagamba nti Paulo Muwanga we yatugamba ku basajja bano bannange nga ne Paulo Muwanga yafa dda ne babuusa tamanyi gye bamuziika ne bagamba nti abasajja bwe mulaba omusajja omulaba atunula atemereza naye mujja kumwekula kakadi kye baliko agenze yasangawo bino Coffee Marketing Board byonna bijewo Linti Marketing Board Coffee zino Produce Marketing Board zonna zijewo Uganda Rail yonna agijewo yonna kati bwe yeewolambu agizewo bwe zibula ssente Uganda Transport Unions ozimanyi wali ebyekawempe byonna bijewo Direct Corporation byonna bijewo simanyi ti waliwo kye bayitanga T something byonna bijewo ebinanka bya kopa byasanga byonna bijewo nasanga ida ezalinga ze bayita industrialized cities zonna ezejinjo zituuka wadde ya ghost cities nasanga the most clean city in East Africa wali ogimanyi kati ne yafuuka ghost city ogimanyi gye bayitanga most clean city of East Africa Mbale gendo tukeyo labe kakati buli omu atandise okudda emabega asanze ekibuga ekyalinga kituuse wadde kyonna bakijjewo buli kimu kyonna asanze banking institution z'abanansi zonna zijjewo. How can you run a country ng'ogiraningira kuba foreigners? Kati kyenkugambye
nti mulina obudde obuwuliriza bampuuga ffe tubalaba wali ne tubagaa nti bemuzanyirako bali bemuzanyirako nze ebyo anti wuliriza ffe ebyo byemuleeta ebyo ebyobuganda mugundi muganda our pictures bigger than Buganda. Olidde sebo ekifaananyi kyaffe kinene okusinga Buganda era naabo osooka kubabuuza nti Buganda gye mwasangawo n'eriwo leero nga mugibaddemu efaanana etya mugirengera. Buganda erimu abantu Abaganda be basengula enkya n'eggulu mwogera ku biboozi birala naye nga tosobola kwogera na ku bantu bano be basengudde ab'omu Lubigi ab'Ekasokoso n'ebyalo eyo ne Mubende yonna basengula Gomba basengula Mitiyana basengula Lwero basengula ne babateeka mu biboozi wali owulidde ku basajja abo nga boogera ku bano bakama baabwe bakolera nti lwaki musengula abantu. Lwaki emmundu z'oteekawo okukuuma ow'emmwanyi si z'oteekawo okukuuma ow'ekibanja nga bamugoba. Owero diyu muteekeyo nti tukozeewo va ku mwayikwati tutaddewo abasirikale bakuume bagobebwa ku bibanja. Kakati ono omukulu abateekerawo ebiboozi ne bano baddiira be bateekawo n'abafasiliteetinga bamanyi bakuguka balina engeri gye bapanga oluzungu lwabwe mukama wange bw'obanga totegeera oyinza okulowooza oyinza okulowooza ati kugambye bapanga oluzungu lwabwe kuba bajja eno mu Luganda abantu bangi baba bawuliriza ne bamugamba kuba Oluganda tosobola kugereramu lugero oli nga talutegeera era ensonga lwaki eChina mu masomero gaayo bw'abasomesa bakugamba nti olulimi lwabwe Oluchina ye number 1 ne South Africa babasomesa South Africa boogera oluzungu naye oluzunguzi number 3 obadde okimanyi ekyo anti mwe wano mukimanyi mboli okwogera oluzungu bw'aba ategeera nnyo ne mutamanya nti oluzungu lulimi ng'erafu bwe tugende Bungereza n'ogende Bungereza etwala Scotland etwala Ireland owulira sebo etwala Wales naye aba Wales boogera Welsh lwabwe n'aba Scotland boogera lu Scottish ne wano osanga oli mu maka ayogera ebigambo bisatu ekyokuna luzungu mbu ye Muganda naye oluzungu lwategeera ennyo n'Abaganda n'omusanga mbu kino nkimanyi mu luzungu ne mu Luganda sikitegeera kwegamba nabo ne babatunuulira oluvannyuma ti ate simanyi colonial what yes ne bakola no colonial mentality ekyabalimu wano omuntu ogende South Africa bw'oyogera ku local language oba oyogedde ku Shona bakukubira mangu mu ngalo oli n'ayimirira mangu naye wano bw'oyogera ku lulimi lwo oluzaaliranwa oba oli muteeso n'ogera oluteeso mu palamenti nga bakuba enduulu akubye embogo nga bonna bakula naye eri abazungu batunula ne bagala look at those Africans tebakimanyi nti luno oluzungu lw'abazungu. Kakati ne bano bo batunulya basenguka ebigambo byabwe you know simanyi twagala constitutional reforms nga transition nga gozi kulembera reforms gwe oba anti nkugambe ze ziriwa bwe bali baleeta reforms zaabwe bagamba mbu tuzeewo ekkomo ku bisanja nga bagamba nga bakoberera akantu kali akaba mu 7 ke bawandika 50 ya master plan yaabwe mbwasooka ajja fuga 5 n'omulala simanya afuga empaka nga bwe tutwala buli kimu ono twamugamba nti oba oli musajja nga tukolera bali kubaffe tukutegeera boze weeyubula nitumuga oba oli musajja nga oleese kuzaawo komo ku bisanja kubanga etteeka ligamba the law does not work retrospectively teeka terikola nga liddamu kati bw'okomyawo term limit kitegeeza nti Museveni atandika buto tafugangako kati ne tumugamba nti term limit kiki ekizibu kyaffe mu budde buno kubanga omusajja ono wa myaka 8 tetumweraliikirirako oba ayagala oba atayagala ajja kukola ki koba oli musajja komyawo gye bayita age limit kuba age limit mu constitution egamba 75 years cap teri kwongerako teri kugira kati olw'okuba nti naye akimanyi nti emyaka wali eri mu parliament bw'anaaleeta ekyemyaka 75 Museveni baba muggaliddeyo wabweru pe master ng'atandika kuzeno saagala simanyi reforms twagala reforms na buno obukundi buno bwe mulaba obubeetooloolerako obujjo obwogera nga buliko emitaafu
nobuuza nti kati abo bagenda kutukula n'olwekyo ssebo kino njagala kiba newakubadde twetaaga enkyukakyuka abo baba bwe bazikulembedde ffe tetuziriimu era ssebo wuliriza tugenda kusooka tubuuze kubanga tebakulowoozesa nti no bano olw'okuba baleese akananka kaabwe ako ka Dealers Alliance nze nkayita Dealers Alliance bw'oba okayita Democratic Alliance nenze nkayita Dealers Alliance combination oba ambulere gatta bannabyabufuzi ba diira kakati bwe baba bakaleese akakundi kaabwe nga mwe batera okubatiisasiisa nalwe babatiisa te owekitiibwa wano tubuuza owekitiibwa muki oyo yasoose okubeerako emmengo minisita azze mu byobufuzi kuba tubadde ne bamuliika wuliriza ssebo tubadde ne bamuliika tubadde ne baani balala bangi nnyo babaddewo niye nga tetwalabanga nga bajja ono bakukuna ne tukaa nti naye bakubadde ono omukulu ono aleese ebintu tetusobola mugaana naye ffe tumulengera nti y'omu ku bakozi ba Museveni abaludde nga bamuyamba okubeerawo mu buyinza era ffe nimujja kutwala ebigambo byaffe oba mubinyoomye mubeerenga ebyabasajja ebyamuwanga bye yagamba abeeruweero obimanyi omuwanga yali vice president Obote yagamba abasajja beeruweero nga batandise okwewagamba sibaye tuleeta omuyeekera waffe nabaga okusinziira kwendaba omusajja oyo entunula ye n'okutemereza kwatemereza siga mumukwasa ku buyinza gati bakaaba wa polisi asula mu kiyumbayumba nabo tebakyaba na masanyalaze omusirikale omumaze otya emyezi ena nga talina masanyalaze n'abajjawo nga balinga kwegamba bo bemulowoozesa nti bo bakolera bulungi bwansi mweka mulina okubeera obulungi n'okufuna ebirungi kakati bano abavuuka mubalaba temuseka ati temulowooza nti kiyinza okukoma wano ebisiisisi ebyo byozoolaba ebyo bikolombiya byani byatandika okubeeranga n'abantu bwe batyo ne basalangako ekitundu nti toyita gundi toyita ng'era boolaba wano ku gundi wano njagala kwebaza bafende babadde bagezezaaku wano ku Entebbe Road walingawo ekiseera nga bakugamba bwe ziwera ssaawa 12 tosala ng'owebigere wakasimu bakakujjako na kifuba n'obwambe nga newe motoka bakujjako gundi side mirror ng'oyita waawo mu jaamu ne bagitwala oli n'agitwala ngola naye badde bagezezaako okakati ffe kye tubasaba mwe bavuuka mwesimwe musoose okuba ab'effujjo bo teyalinako avuuka babayitanga ba youth wingers yabakozesanga nnyo okukola effujjo naye Obote ng'agenze kye baakola abo babookya ne babasiba obundooya bano be bajja n'ekintu kye bayita okusiba omuntu akandooya nga bamusiba n'ayabika yekka n'afa bano boolaba bano olwaleero be bajja n'eyo enkola eyo bano abafuga kati olwaleero kakati bali bambi ba youth winga nga Obote tebakyamulabako okuba Obote yali yadduka dde Zambia ne mutabani waakena kati nabano bana babakozesa baguza amayumba e Dubai ne China eno bagoberayo nnyo China mu nsi z'omu Asia Dubai eyo wewati eyo Malaysia eyo baguzeeyo nnyo ebizimbe era ensonga lwaki nakunyonyolako wano nti kati boolaba baba ne dual citizenship oba triple citizenship osanga minisita ng'alina passport za nsi 3 yonna mutuuze wa Uganda mutuuze we United Arab Emirates ate nga mutuuze Dubai n'abalala batuuze mu nsi nga bw'olaba South Africa kakati bano mwe kye mulina okubagamba nga ab'amawulire violence is bad ne bw'okubadde oli temukaanya naye we can agree to disagree nebo kati oyo omusajja yagenze ku kivulu singa yasambye kabaka kuba bakutte omuliro ne baguwekya abantu omuliro mu bbanga nembuuza ne poliisi yakuba nabo bakoowa omuliro baguyisizaawo batya ogwo gwe bayogeza ababadde ku check point mwalese mutyabo okuyitawo babagambye nti bagenda kwokya kasooli fireworks ajja yaka naye nga ogenda mu b'amasimu ssebo ffe twagala okusaba abakulu bano kubanga bo balowooza they are very safe. Yes, you have guns, you are protected, your wives, your children, your whatever protected.
naye tewaliwo protection esinga ya 1 inch. Museveni nga yakajja mu 86 nga teyeetaaga na kuggala makubo ng'era n'asanga omusirikale waggadde ekkubo naye kati olwaleero ne bw'aba anaakyala eyo ewaabwe gy'ava gyagamba basooka ne bayiwa SFC VVFC PPF bonati yati abantu mukulu Ssekajje mundabirawe Bukakala mukulu kwagwo. Onage mkulu begaye bali kuweereza nze nsima nnyo Honorable Tamaguzi olw'enkola ye ennungi oyo mpuuga byakola byonna tubiraba naye bakolera tubamanyi tuyanza naye njagala kwebaza mwenna ababadde bakuba amasimu babasazeeko n'aba message mukulu kwagonda bira mukulu Ssekajjawe Bukakala obandabira abantu b'omukaalo kafaawe Bukakala awo naye nebazeeko ne mukulu Beni Kalaji webale kubanga obadde otuuliza ani ono omulala bano Lwembaawo Kabimbiri naye webale kubanga obadde otuuliza mukulu Basajja Richard ekifampa mwebale mwenna mbadde balaba bangi mukyala Babi Walusimbi mu Kikondo naye nkutumiddeko nnyo kansala tubi mukulu Vincent Serugo mukulu Nanjwenge chairman Nanjwenge Kabeere nkutumiddeko nnyo ne musomesa Kalyangwe Kufu nawe nkutumiddeko nnyo ne musomesa Kigundu sebo nkutumiddeko nnyawo ekasambya emifunyawo mwe musawo Mark Kasambya nkutumiddeko nnyo ne chairman Mutibwa kati mbadde nkugamba nti eggwanga lino tulina okulikuuma jerasire bana bakole fujjo baguza amayumba ebweru gwe tolina gy'ogenda kulaga n'ekyokubiri mubeere n'essuubi nti mangu ddala mwami Museveni nga yakagenda ebintu byonna bigenda kuddizibwayo mu order gwafunye ettaka ng'okimanyi bw'olifunyemu tubadde tulaba ettaka lya gavumenti lyonna faamu za gavumenti zonna muzeegabidde ebibira byonna mubyegabidde ennyanja yonna mugobyeyo abantu mubakubirayo amasasi ku nnyanja muzitemyetemyemu amapoloti abantu abasinga baagala okukola era njagala kusaba omukulu atwala poliisi n'abaana ba bodaboda obupikipiki bwabwe ndaba bungi ku poliisi sebo sivuga bodaboda naye abaana ba bodaboda ndaba obupikipiki bwabwe bungi njagala kusaba nga mmaliriza abantu baffe ab'Nakaseke ekkubo lyaffe erya Kisule oba w'obulenzi Kaasa Ng'ombe paka Kapeeka bagenda ddiwa kolasi bali mu kuwandiika nga bwe bapima bawandiika abantu bagenda okulirira temugaana kuwaayo nanga muntu kituufu tebagenda kubabba ate nsaba ne Jeno Katumba Wamala ekkubo lino eryekalule Semyungu Bowa Kibaati Kalagala eriyiteebwanga awo ne ligwa ery'ekiwoko nayo litandika okuloozebwako ku bya kolasi tubiteekayo mu palamenti okukyogera wano tolowooza nti sikyogerako mu palamenti ebimu n'amabaluwa tugalina naye njagala kusaba ambulance y'Essemuto yagwa neggwawo mbadde nsaba bakulu mukyala Akyenge tufune ambulance n'abalwadde baffe abasukali mu ddwaliro ly'e Nakaseke tebalina ddagala baba bakugoba ku ttaka eno essimu yange ku by'ettaka kwa twali tusomesa abantu nti okusala ku kibanja buba bubbi ate terina tteeka likaka muntu kwegula ate buvunaanyizibwa wali ku kibanja okuwa busuulu bw'onoonya nnyini ttaka omuwa busuulu neebuzaabuza gende wala DC essimu yange eri 07557 69 4754 0757694754 ab'Nakaseke mbatumiddeko nnyo baagaliza omwaka omujja omulungi Ssaabasajja Kabaka wangaala.